Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero waliwo omukyala eyambuzizza ekibuuzo. Wambuuzizza nti tewali ddagala zzungu liteekako balongo. Ekyamazima tewali ddagala zzungu lisika oba teri ddagala zzungu liteekako buntu obwo. Eddagala eriringa ng'ezzungu lye bakozesa mu kusika ye oyiro oyo gwe mulaba ow'enjawulo gwe bakozesa. Mulimu n'abazungu ababikola, mulimu abaana abawala abazungu nga babikola nga babikoppa ku baddugavu oba ku bantu ab'enjawulo, nabo ne basalawo ne bakikola. Oyinza okubeera ku ssimu yo n'olaba omuzungu ng'alina abalongo abo nga yakyalira ddala bulungi ensiko, ne weebuuza nti omuzungu ono yakozesa ki okuteekako abalongo abo. Omuzungu oyo gw'olaba abeera yakozesa oyiro ow'enjawulo, kuba oyiro oyo aviira ddala mu bino ebintu ebyaffe bino ebya bulijjo, okugeza nga ensogasoga. Ensogasoga evaamu oyiro omulungi era asobola okuyamba ku nsonga eyo ey'okusika. Ovakkedo naye avaamu oyiro. Empafu ezo nazo zivaamu oyiro omulungi ayamba ku nsonga eyo ey'okusika. Ebintu byonna ebisinga ggwe by'olaba bivaamu oyiro ow'enjawulo. Kati abo bobeera olaba abazungu nga nabo baasika, abaana abawala abazungu nga baasika baateekako abalongo, babeera bakozesa oyiro oyo ow'enjawulo, nga naye teri ddagala zzungu nti ly'ogenda kukozesa nti oba omira empeke abalongo baveeyo, tekiriiyo. Nti oba bakukuba empiso nti abalongo baveeyo, tekiriiwo. Wabula olina kusika basike. N'abazungu bakozesa ddagala nga ffe lye tukozesa, lwakuba nti bo basinga nnyo kutunuulira oyiro oyo gwe bakozesa, oyiro ow'enjawulo gwe basinga okukozesa. Ate wano mu Afirika ensi zonna ezisinga ezikola ekintu ekyo eky'okusika, abakyala abasika oba abaana abawala abasika bakozesa nnyo emiddo, kuba emiddo egyo mirungi nnyo, gyanguya. Emiddo egyo gibeera n'otuzizo tutobeera okwatamu ng'osika, tuba twanguya, tukolera ddala bulungi. Bw'oba oyagala okusika abalongo gwe just genda ku ttale, genda awo ebbali, funayo akaddo, funayo omuddo ogw'enjawulo, funa namirembe, muyengere mu ngalo bulungi. Kwatamu ebyo by'oyenze eno nga bw'osika, funa kutukumu naye muyengere mu ngalo, kwatamu ebyo by'oyenze beera ng'osika, oba funa oyiro ow'enjawulo oyo, beera ng'okwatamu oyiro oyo eno nga bw'osika. Oba omuzigo omuganda nawo gujja kuyamba ku nsonga y'okusika, wamu n'omubisi gw'enjuki gukola bulungi. Omubisi gw'enjuki ogwo ofuna w'ogusiiga, kati awo w'ogusiize w'okwata eno nga bw'osika abalongo bo. Abalongo bajja kuvaayo bulungi. Ekikulu kya byonna olina okuba nga ky'okola okitegeera. Abalongo bwe bakukonako, ekyamazima obeera weetaaga kuyambako, obeera weetaaga kusika busisi. Abalongo bajja kuvaayo ng'okozesezza eddagala eryo eryaffe erya bulijjo. Ekikulu kya byonna olina okuba nga ky'okola okitegeera. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbeere nga nkuddamu gwambuuzizza ekibuuzo ekyo. Kamba WhatsApp nnamba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp nnamba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp nnamba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.